mbeera ki eriwo ku sayidi ye? Kyemanyi ku sayidi ye anoonyerezebwa ku lw'ensonga bamunoonya nti essebo poliisi emunoonya olw'ensonga nti yavaayo n'akyankalanya ebintu by'abaneiba bawangala nabo, bavaayo ne bamuwako obujulizi ku zino ensonga za Hajji eziriwo. Kati ate kyeyabasasulamu ye yagenda kwasa motoka y'abaneiba, nakwasa ndabirwamu ez'ennyumba. Kati mwami Mayambala n'amugulako omusango ogwo, era essaawa zino ali mu kunoonyerezebwa. alira ku nsiko essebo takyasulayo waka, takyasulayo. Naye neewunyiza nnyo okulaba maama wange oyo ng'agamba nti famire yamukaka okuba ng'akola ebyo, akkiriza ebintu. Teri yamukaka, engeri nti ye yali alina bigendererwa bye, kubanga wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, ye Allah amanyi ebiri mu mitima gyaffe, abimanyi. Naye ffe abantu yatukweka emitima gy'abantu. Kati Hajji n'agaana, nja kugenda eruzira naye sigenda kukola kiwandiiko ekyo, yagaana. Kati awo n'obusente bwaffe bwe twali twosenzesonze obwagaanira, kati nezitandika kugenda mu birala, kufuna balooya, kufuna baki weebityo. So sente ezaali zirina okuweebwa Hajjat zadda mu mirimu mirala, zitambuze keesi. Kati Hajji nga yeewaddeyo siwaayo byange, kubanga ne balooya be bamugamba, Hajji omusango guno gw'oliko muki munene, naye okola ekyo omukyala kyayagala bijja kukoma waki, bijja kukoma wano. Hajji n'addamu n'abagamba, wekiba kirimu okumuguza kangende eruzira, ekyo sigenda kukikola. Nakigaana. Kiri yali akikola ku lw'ensonga ye yali amanyi nti awa baana. Awadde baana. Naye omukazi bwe yajjamu abaana akawaayo kasigale kuli ye. Hajji ne akalambira. Webale nnyo. Ate nga n'ekigendererwa ky'omukyala yali ayagala atwale bino ebintu Hajji w'anaabakkiriza nti awandiise ng'alinga amuguza, then ate yakomewo omulundi omulala ng'abanja bintu by'abaana. Oba okategedde. Nemubuuza, nasooka mutoolera salaamu, nanziramu, nemubuuza, nenneesha, bino byogera bituufu? Okiwulira? Nemubuuza, taata yakukwata? Okakasa amazima taata yakukwata? Okitegeera? Ngamba taata yankwata. Okitegeera? Kigambo kinene okiyisa mukamwa nga ga taata yankwata, nga mubuuza yakukwata atya? Nga ngamba taata nali neebasa ekiro, nali neebasa ekiro, najja mu kisenge kyaffe n'awalampa akatanda n'ankwata kaddeeka. Nga nze mubuuza mu kisenge omwo osulamu ne baani abatawulira nti taata yali akukozesa oba nti taata yakukwata? Asulamu ye ne muganda we omuwala, waliwo omuganda we omuwala ayitibwa Shima, n'akalenzi akato akayitibwa Sidiiki, mulimu ne muwala wa Hajji, muwala wa Hajji gwe yasooka okuzaalira ddala mu maama oyo.
nga be bantu abasulamu. Pozi ne muganda wange omuwala nga naye asula omwo be baana bataano mu kisenge kimu. Nisha yaŋŋamba nga mubuuza ku abo bonna tewali yawulira nga taata akukwata. Aŋŋamba nze bwe yajja nankwata simanya nankwata omumwa naŋŋamba wenna ayogera ajja kunzita. Nga mugamba akukwata omumwa nga ne boosula nabo tebawulira oba tebawulira kerere yonna. Kale waba yakikola gwe tewasobola kukuba mulanga kuyita maamawo kumuga taata ankola kino ekintu. Gwe kitegeeza wasirika busirisi nga bakukola ekintu ekyo. Lwaki tewakuba mulanga noga kaleka taata kaba musange oba nzita. Lwaki wasirika? Kitegeera nga tampa ansa ng'asirise. Kitegeera nga nze muviira kuba nali ndaba byayogera tebikola ki tebigatta nga nkwata ekkubo nga muviira nga taata tannatuuka. Kati akaseera ako nembeerawo okwo neŋŋamba kanzirikoko omukyalo ono maama gy'abeera ate njogereko ne baliba ono omwana babadde agamba basulako nabo banne. Aŋŋamba mu bigambo bye ebyasembayo ng'ava wano nga poliisi yali tennaba kutuuka kubanga yali alina passport ng'agifunye ng'asobola okuvawo n'agenda. Naye yaŋŋamba mwana wange sigenda kudduka sirina gye ndaga kuba ensonga nze nkimanyi mu mutima gwange sirina kye nakola. Mu bigambo bye byaŋŋamba ebyasembayo sigenda kudduka era twali ffenna ne anko waffe gwe tukola naye wano nanga sirina gye ŋŋenda kugenda kuba nkimanyi sirina kye nakola. Omutima gwange temuli kintu kyonna temuliko lyonna. Era poliisi yali yakamala okuŋŋamba ebigambo ebyo engeri nti twali tutikka mmotoka n'atambulamukawo katono n'agenda n'alaba eccupa gaasize wali wayite eddakiika ntono nnyo nga poliisi eyingira ejja patro. Runesa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina ploti ebugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka. Runesa Properties, let's guide you home. Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 Okay, mbalamusizaako yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba akosaako kubanga mutuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo buli omu ku mulimu w'osinzira okubeera nga okakkalabiza ensawo wetwagala. Nze Vicky nsinzira buterevu ku mukutu Vicky exclusive. Era nga tukyagenda maaso okwagala okuzuula n'okumanya ekituufu ku musango gwa Hajji Ali okosaako n'omukyala Hajjat Zura. Bingi byogerwa biwulirwa tuwulira voice notes buli olukya ezifuluma naye ng'omukyala Hajjat Zura agezaako okuprovinga ensi nti ddala kituufu Hajji omusango yaguzza era ne bwe baba boogera ku ssimu owulirira ddala nti Hajjat kyagezaako okukola kwe kulambika Hajji kwe kwagala okuggyamu Hajji ekigambo nga ayogera ekyo ensi
kyayagala ewulire. Wakati mu kwagala okola okunoonyereza eddimo twalitaddemu amaanyi ne tumanya nti ebyobugagga ebyogerwako biri luddawa. Ennyumba egambibwa okuba nti eyagala kutwalibwa biki ebigifaako? Emmotoka ekika kya V8 egambibwa eyogerwako ye eri luddawa? Era kituufu Hajjat ebintu bino byonna ayagala kubyeza. Ye abaffe Hajji n'obuvunaanyizibwa bwalabika eggonjebwa lyayogeza n'engeri abantu ab'enjawulo be twakatuukirira gye bamwogerako, kituufu omusango yaguza oba nedda? Ndi ne mutabani wa Hajji Ali era nga tugenda kuwayaamu ensonga zonna tuzituuke we ziri ate tuzigire ddala gye zaava, kuba ntegeezeddwako nti olunaku Hajji lwakwatibwa yakwatibwa mu kifo kino kyennyini, era ntegeezeddwako nti waliwo lwe bakwata Hajji. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi pozi mmwesi. Naffe mwetuli nga mulabye n'ebyagwa mu nju ya Hajji Ali? Tulabye nabyo naye Allah subhanahu wa ta'ala tali azamaanya abaddu be. So tufe tuli bakakafu nti Allah taata waffe abadde musajja musaaze nnyo, abadde musajja atya Allah we, abadde musajja ayagala eddiini ye, era wano ku kitundu wonna okutandikira ddala bantu bawangalira nabo mu mizikiti mwabadde ajja asaalira, amanyikiddwa ng'omusajja ow'eddiini. Kati tukakasiza ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala yamutadde mu nsonga zino kubanga Allah agezesa, atugezesa buli kintu ekyenjawulo. Tugeza mu bakyala baffe, mu baana baffe, mu maali zaffe, naye Allah ffe tuli bakakafu nti ajja kubeera ng'akola atya, atutuusizaamu ku mbeera era yajja okututaasa era mujje mu kkomera. Essebo amannya bamuta Abubakar Ali Mwizerwa, nga nze mutabani wa Hajji. Sinze first born, nenze mutabani wa Hajji, omulenzi omukulu. Nze mulenzi omukulu. Oli sister wange ye mukulu wange nzamuddako. Ensonga zino twagala tuzive we zitandikira okwonoonekera, ensi ezitegeere okuviira ddala mu bafamire. Tugezezzaako nnyo okunoonya abantu bekikwatako ab'enjawulo, buli omu n'azituwa bubwe, n'abo abaali ku lusegere abagamba nti bamanyi Hajji, but today twagadde tufunire ddala omwana okuva mu famire. Ensonga zino zitandika zitya? Ziggwere wano we ziri. Ensonga zino sijja kulimba nti oba mmanyi we zaatandika, naye kyemmanyiiko ku lunaku lwe baatwala taata wange twali naye wano era tukola ffenna. Awo najja nze ndyoke ntandika okumanya ensonga zino, kubanga olunaku olwo nga taata poliisi tennamukima, nazimanyako emabegako. Sisita wange yasooka okunkubira essimu n'aŋŋamba nti omukyalo oyo Hajjat Zuula agenda kusiba taata wange, era agenze ku poliisi. Kati kyankuba nnyo enkikwe ne neeraliikirira nga ndabira ddala, kuba taata bambi ffe tetukuze na maama waffe, tukuze na taata waffe, kulw'ensonga
zibeera wakati w'obufumbo w'abaagalana. Era taata oyo atukuzizza kubanga tukyali bato. Tubadde tumutwala nga taata ate nga ye maama. Kati olunaku sisita wange yankubira essimu, kyenva nkubira ku taata wange ne mugamba ku nsonga ezo. N'aŋŋamba abaana bange temutya, mubeere bagumu. Allah kuba ye ebintu bye ebisinga byonna abadde akulembeza Allah, wallahi, era nga Allah ye mujulizi. N'aŋŋamba nti mugumiikirize Allah ajja kubeera ng'akola ki, atumalire. Kati taata wange yajja wano ku makya, zaali ssaawa nga 4 awo. Ne tubeerawo okwo ffenna, twali tutikka mmotoka kugenda Sudan. Sister mukukubira essimu okugamba nti Hajjat agenda kusiba Hajji. Yakuwa ensonga egenda okusibya Hajji? Yaŋŋamba nti maama bagenda kukwata taata. Kati nga mubuuza lwaki, aŋŋamba nti maama agamba nti taata yakwata ani, muwala we, era agenda ku poliisi. Kati awo nze saabuuza bingi, nze nga nkubira taata simu kuba olwedde nali naye nga bwe nkuga nti yajja wano ssaawa zaali 4 awo batyo, n'avaawo okwo n'atambula n'agenda. Kati wano yatambula n'agenda, sisita yankubira essimu, zaali ssaawa nga ssaawa zaali nga 10 awo ez'olweggulo, nga ŋŋamba omukyala agenze ku poliisi kuwaabira musango era taata bagenda mmukwata. Kati nga nkubira taata kwe kuŋŋamba ebyo nti baana bange mugumiikirize buli kimu kijja kuggwa. Kuba nze ebbanga lyonna nkuze kutuuka wano sirabanga ku taata wange mu kavuyo konna, yadde omusango gwonna, nti oba nti abadde mbeekalakaasa, oba alina omusango gwakoze, oba nga balina kye bamuvunaana. Wallahi sikirabangako, mbadde sikirabangako mu bulamu bwange. Era zaali ziwera ssaawa 1 tugenda kusaala magharibi nga poliisi eyingira wano. Poliisi mu kuyingira, muganda wange nakaaba amaziga. Oba nali ntegedde ne bye nali nkola ne mbeerawo nga sikyabitegeera. Naye kyasinga okumalamu amaanyi, mutabani wa Hajjat omukulu ayitibwa Boy ye yaleeta poliisi ekwata taata wange. Naye ng'oyo omwana taata amukuzizza, amuweeredde mu masomero ag'ebbeeyi, amuweeredde ekibuli, asomye, amaliriza senior 6, kwegamba abadde amutwala nga mutabani we, nga naffe watutwala, kuba taata abadde n'omutima omuzadde. Ffe tukuze ne maama waffe step mother, ate nga naye alina abaana abakulu, kubanga naye yamuwasa alina abaana, naye abaana abalabiridde okuva nga bakyali bato paka kati. Omu yasoma n'amala senior 6, omulala yasoma n'amala senior 4. Taata baatazaala ate nga bonna bawala. Omulala n'asoma kati ali mu senior 4, agenda tuula senior 4. Naye tolina gwojja kusanga akugambe nti nze nali ndabyeko taata ng'ayingidde ekintu. Kaabe nze omulenzi, taata wange tubadde tusiiba ewaka
nga tusobola okubeera olunaku lulamba nga tuli waka naye nga tazzeeko mu kisenge kyammwe yadde baana balenzi kuba ffe tubadde tusuleyo mu boys court naye teri lunaku lwenzijukira nti taata lwe lunaku lwe luno lwe yasembayo okujja mu kisenge wallahi sirujjukira naye nakyewuunya nnyo okugamba nti taata wange yakutta omwana nakyewuunya nnyo ddala kuba neebuuza mu kisenge kyaffe abalenzi kimutwalira ebbanga ddene okujjayo kati olwo atandika atyo ekintu ekyo ekinene agende mu kyabawala kabe muganda wange era nga we yagambye ku TV ayinza okugula ekintu n'akiteeka mu kisenge kye naye wakiteekamu we bati aba ayagala akirageku ku muzadde amulage nti naye bambi akola kyefaako naye taata tasobola kuyingira mu kisenge era akoma ku luggi n'agamba masha Allah n'ababuulizaako awo n'agamba Katonda akuwemu ekisinga obulungi Katonda akuteeremu baraka kati olunaku olwo twali tutika mmotoka ng'egenda Sudan era poliisi we yajja wano yayingira paka netuuka awo saidi zaawo taata bambi ye talina musango kubanga nze yaŋŋamba mu bigambo bye ebyasembayo ng'ava wano nga poliisi yali tennaba kutuuka kubanga yali alina passport ng'agifunye ng'asobola okuvawo n'agenda naye yaŋŋamba mwana wange sigenda kudduka sirina gye ndaga kuba ensonga nze nkimanyi mu mutima gwange sirina kye nakola mu bigambo bye byaŋŋamba ebyasembayo sigenda kudduka era twali ffenna ne anko waffe gwe tukola naye wano naye nga sirina gye ŋŋenda kugenda kuba nkimanyi sirina kye nakola omutima gwange temuli kintu kyonna temuliko lyonna era poliisi yali yakamala okuŋŋamba ebigambo ebyo engeri nti twali tutikka mmotoka n'atambulamukawo katono n'agenda n'alaba ecupa gaasi ze wali wayite dakiika ntono nnyo nga poliisi eyingira ejja patro yajjeemu kamotoka kaali kamu nga mulimu abasirikale saasobola kulaba muwendo gwabwe naye nga mwalimu gwe nalabye yali akutte emundu then ne yali mu saati ya bulaaka be nasobola okulabako kati taata n'abagamba bannange nsaba munkwate bulungi nga omunsanze yali abadde musajja ng'ayogeza mirembe era talina kintu kyonna kyeyakola poliisi nti oba yeekaaliisa akole ekyagambye kuba yali akitegedde ekigenda okutuukawo era poliisi weyajja ali mukkakkamu n'agamba bannange wano omunsanze munsanze mu kifo kyange munsanze ndiwo n'abakozi bange munsanze mu kitiibwa kyange nga mumunsanze mu kitiibwa kyange badde nsaba munkwate buki bulungi mu kitiibwa era kyeneebaza poliisi teyasobola okuwuliriza ebigambo bye era ne bamukwata mu ngeri ya kitiibwa ne bamuyingiza emmotoka ne bamutwala naye nga nkugamba nti nze kyanneewuunyisa nnyo nali sikirabangako wallahi nali sikirabangako mu bulamu bwa naye nze taata yansomesa eddiini era alhamdulillah wano wendi ntegeera Allah wange era we nalaba ekyo yadde kyatuukawo ne kinkuba wala naye nalina okugumiikiriza kuba embeera yonna esobola okutuukako ng'obadde tokola ki tomanyi naye oba okkiririza ddala mu mutonzi olina okuba omugumiikiriza kubanga eno ensi Allah yagitonda nga toyita buyisi kukakeeka
osanga ebinnya ng'olina okubigwamu naye obivuddemu otya kyekibuuzo kati tebambuulira kati nze nga mutabani w'omukulu kyali kinkakatibwako okumanya taata wange bamutwalawa oba okitegeera era nga wenkugamba nti oyo omulenzi oyo mutabani wa Hajjat ze wenafuluma wano ng'emmotoka emaze okugenda eya poliisi namusanga ayimiridde awo wabweru ng'ali awo era yali ku ssimu kyemmanyi yeyalegerera poliisi okujja wano mukuyingira teyayingira nendengera mutabani wa Hajjat era wenamulaba ye teyandaba okitegeera kuba nze namulaba kuba emmotoka mweyamala ofuluma bweti negenda kati naye nakwata kabooda nafuluma bwati akwata kabooda agende n'emmotoka kati nze nange saalinda kubuuza ti Hajji bamutwalawa nange nenkwata booda nengoberera omulenzi oyo nze nagoberera mulenzi era netuvuga nga ngenda mugoberera paka wetwatuuka ku poliisi y'ekajjansi nze era ku poliisi y'ekajjansi natuuka taata wange tebanamuleeta nasookayo taata nasonga nali ngoberera eri kati mu kutuuka bwe nti nensanga omukyalo oyo ngali Hajjat ngali mu maziga kubanga maama oyo nze nkyamuwa ekitiibwa kulwensonga muki muzadde nkyamuwa ekitiibwa kuba omuntu yenna olina okumuwa ekitiibwa kuba era naye sigamba nti atukoledde bibi byokka mulimu ebirungi kati namusanga akaaba ku poliisi ng'abasirikale bonna bamuwadde kale bamubudaabuzizza okitegeera bali mubudaabuda ng'era womusanga mu mbeera eyo ogamba kituufu Hajji yakwata omwana ku lw'amaziga ge yali akaaba kati nze nali naakatuuka bw'ati nandaba neyeyongera okukaaba oba okitegeera nangamba mwana wange bye bino bye nali nkubagamba taata wammwe ebintu ebyo byakozesa enjaga eyo biki kati yagenze kukwata mwana wange ng'abigamba nze kati olwedde nze nange nti nalina obusungu bwange nalina ekintu nga byankubyekubye edda siri mu mbeera saamuwanyokadde oba nfuna saamuwanyokadde kakati nasooka ntuulaawo nga mbirowoozaamu nga ndaba omuwala Nisha yali alina kaluumu ke yali atuddemu kati wenamulaba neŋŋendayo nemubuuza nasooka mutoolera salaamu nanziramu nemubuuza nenisha bino byogera bituufu okiwulira nemubuuza taata yakukwata okakasa amazima taata yakukwata okitegeera aŋŋamba taata yankwata okitegeera kigambo kinene okiyisa mukama nga ga taata yankwata nga mubuuza yakukwata atya nga ŋŋamba taata nali neebasa ekiro najja mu kisenge kyaffe
n'awalampa akatanda n'ankwata kaddeeka nga nze mubuuza mu kisenge omwo osulamu ne baani abatawulira nti taata yali akukozesa oba nti taata yakukwata asulamu ye ne muganda we omuwala waliwo omuganda we omuwala ayitibwa Shima n'akalenzi akato akayitibwa Sidiiki mulimu ne muwala wa Hajji muwala wa Hajji gwe yasooka okuzaalira ddala mu maama oyo nga be bantu abasulamu pozi ne muganda wange omuwala nga naye asula omwo be baana bataano mu kisenge kimu Nisha yaŋŋamba nga mubuuza ku abo bonna tewali yawulira nga taata akukwata aŋŋamba nze bwe yajja nankwata simanya nankwata omumwa naŋŋamba ti wenna ayogera ajja kunzita nga mugamba akukwata omumwa nga ne boosula nabo tebawulira oba tebawulira kerere yonna kale waba yakikola gwe tewasobola kukuba mulanga kuyita maamawo kumugaa nti taata ankola kino ekintu gwe kitegeeza wasirika busirisi nga bakukola ekintu ekyo lwaki tewakuba mulanga nogaa kaleka taata kaba musange oba nzita lwaki wasirika kitegeera nga tampa ansa ng'asirise okitegeera nga nze muviira kuba nali ndaba byayogera tebikola ki tebigatta nga nkwata ekkubo nga muviira nga taata tannatuuka kati akaseera ako nembeerawo okwo neŋŋamba kanzirikoko omukyalo ono maama gyabeera ate njogereko ne baliba ono omwana babadde agamba basolako nabo banne kati wenatuukayo nga tannatuuka ku poliisi nenzirukayo ngende ndabe navaawo ku poliisi ekajansi nengenda mu maka g'oyo omukyala nga wegali sijja kulimba nti ekitundu nkimanyi naye manyiiwo ewaka kati wenatuukayo nenjogeramuuko ne muwala waani muwala wa Hajjat omukulu saayogera na sisita wange nayogera na muwala wa Hajjat omukulu ayitibwa Shima nga mubuuza Shima Nisha byayogera bituufu nti taata yamukwata wallahi nkulayirira Allah omwana kyasooka okuŋŋamba yanga sibimanyiiko muwala we yanga nze buuba ebyo sibimanyiiko era oyo Nisha byayogera yamanyi gyakola ki yamanyi gyabijja nze simulabangako nga oba akutte Nisha yamanyi gyabijja ebigambo ebyo omuwala mukulu ali myaka nga kyemanyi myaka nga 18 awo yaŋŋamba ebyo nga mugambo Shima okakasa towulirangako taata nga awalampe kaddeeka omulabya azayina kyakoze Nisha oba naŋŋamba buuba nze ebyo sibirabangako be basula mu kisenge ekimu agaye talina kyeyali akoze kyeyali alabye kitaata akola kino okitegeera kati nga nze ntegeera nti omwana akola atya omwana nnimba awo nazuulira amazima era we namala okwogera n'oyo muwala wa Hajjat nze nakwata butereevu kubo nenzirayo ku poliisi kati we naddayo ku poliisi nasanga taata wange bamutuusizza naye we baamutuusa ne bamuyingirizawo akaduukulu
kati nze natuuka olwedde bamuyingiza ki akaduukulu nensooka mbeerawo awukaawo kakati nenzija nendaba afande yali ku ddute nemugamba munange njagala kwogerako nani taata wange kati afande naga this time biki kadde kagenze mujja kudda enkya ensaawa zolaba abasibe zikoleze batya ziweddeko kakati netusooka netulemerawo afande tuyambe tulabe kuba nze nali nze ne muganda wange omulenzi waliwo omulenzi yali abeera eyo ewa Hajjat yali asula eyo kati twajja ffenna nemubuulira ekyali kituuseewo ku taata netujja ffenna era naŋŋamba era we twatuuka netwogera n'asikaali n'oyo afande yali akola ki yali ku ddute ngamunaye tuyambe kati nga omanyi nti babaagalayo kasente biki ebyo kati twalinamu akasente akatonotono netumukwasaganya nagamba kale mujje mwogere naye kati netugendayo kuba nali muleeteddeko ne ku byokulya kubanga mu bantu bonna abaasooka ku poliisi tewali yansooka abasigadde bajja nkeera kuba mu kugenda wano nalowooza ebintu bingi nagamba bankubiraani nkubiraani naye nga ndaba obudde bugenda obudde bugenda ate nga ndaba ne bennalikubidde tebajja kunzikirizamu byenkola ki benjogera okitegeera nze wenakwata ekkubo neŋŋenda twogeramu ne taata batuwa akadde katono nnyo era n'atugamba ekintu kyekimu gamba taata ffe nga tweraliikirire nze namugaa taata kimanyi bino ebintu tewabikola bakuwaayiriza nange abaana bange mugume inna allaha maa saabiriina Allah ali wamu n'abagu kwegamba ye embeera ze ebiseera ebisinga za ddiini n'ebigambo byabadde ayogera bya ddiini era neotubadde tubeeranga wano ffenna nga tulina byetwogerako tewayita ddakiika nga tannakoona ku bya ddiini nga tannakoona ku Allah zezibadde embeera ze ekitegeera kati n'atugamba mugumiikirize buli kimu kigenda kukola ki kuggwa kuba nze mmanyimu atugumya kuba aŋŋamba kuba nze mmanyi mu mutima gwange temuli kintu kyonna kyakko tewali kyennakola so mugumiikirize buli kimu kijja kuggwa so netuvaayo nakubeerawo nga mpulira saagala genda sikikkiriza saagala kumulekawo kuba simulabangako mu mbeera eyo wallahi kiruma era ku poliisi twavaawo saawa nga 6 netugenda ewaka naye saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwamu ekisinga obulungi Allahumma amina. Kati taata ava atya ku poliisi eyeeno oba Hajjat ye yali azzaako ki because tuwulira nti waliwo Hajjat sente ze yasaba miliyoni 2 ng'alina n'amaka g'asaba bamuwe mb'omusango guggwe kati ekyo kyo ne kibeera kitya tuklarifyinge bw'oba wakitegeerako ekyo ekintu nakitegeerako kyali kitya era nali ku poliisi nalabye maama oyo avaayo akola ka vidiyo agamba nti yeetasabanga ku bintu nakyewunyiza
nakyewunyiriza ddala. That is why yasaba ebyo yagambye tasabanga ku bintu abafamire be baali bamukaka akkirize musango gukome n'agamba tasobola kutunda mwana we lwa ssente ezo. Tekyali bwe kityo. Kyali kitya? Omukyala oyo yasaba ebintu, yatusaba emiliyoni zaali 2 n'amaka gano agawano waggulu ge yasaba, naye abafamire batuulamu sides 2, famire ya taata wange n'ey'omukyala ne bateeseganya. Era mu kuteeseganya okwo mwalimu Hajjat okumuwa ennyumba eya wano waggulu, kuba teri waggulu, teri wala nnyo, eri awo kumpi. Kati enju za mirundi 2, waliwo eya kalina etannaggwa era wano emutundwa, waliyo endala era eri mutundwe erimu bapangisa, naye yo si ya kalina. Kakati yali asoose kusaba eno eya kalina etannaggwa, kiwulira bulungi. Era twali tukkanyiza abafamire bakkanyiza okubimuwa, kubanga ne taata yagenda okulaba ate nga ebintu byamuwa amuwa by'abaana bamuzaddemu, era nga muli nsonga yonna alina okukola ki? Okumuwa. Oba okitegeera? Yakitwala nga kiraamu. Era taata yagamba nti we yali awandiika endagaano, nagamba nti wano zuula nkuwaddewo n'abaana bange. Kuba taata yali ayagala bikome eno ku poliisi, nga tayagala bintu kitiibwa kye kife, kuba abadde n'ekitiibwa, wallahi abadde n'ekitiibwa. Si ku masomero gye tusomedde, siwa ya Allah abadde yamuwa ekyengera. Kati ng'awandiikaga nti nzuula nkuwadde n'abaana bange, nga kitegeeza omukyala ono talina kutunda bintu by'abaana. Kati Hajji we yakola ekintu ekyo, ate omukyala ye n'akiraba, ne miliyoni 2 teyazimuwa ku lw'ensonga we yalaba ekyapa kino, we yalaba endagaano Hajji gye yali akoze nga amuwa n'abaana. Kati ate ye yali ayagala Hajji amuwe ng'akola atya? Ng'agula, aggyemu amannya g'abaki? G'abaana. Kuba ye we yalaba kiri eky'okumuwa n'abaana, awo we byagootaanira. Kubanga wallahi twali twesonzeemu obusente emiliyoni aga, kuba zaali teziriiwo, sijja kulimba, naye twesonda sente, kuba twamugana omuga nti emiliyoni 2 tegaliiwo, naye katusooke tuwekwe 15. Okiwulira? Ne tutandika okwesonda awo. Alina kyalina. Nina muganda wange ali e Sudan akola, yatunda essimu ye yagitunda. Tusonde sente tuwoze miliyoni 15 eza kashi, 5 azibanje, nga Hajji avuddeyo. Omusajja gwalinamu abaana amubanje. Tusonda twekubirawo ku bantu, nkubira kuba emmanyaawo banyambemuuko, tufunayo kasente. Era akasente kaali kaweze ze, okitegeera? Kuba nze nange nali nziruka mu kibuga kutunda simu yange, nali nziruka kugitunda tugategatte. Omukyala tumuwe sente ze,
Kitegeera kati mukugenda ne bankubira ne banga komawo kasente kakoze eki kaweze simu neewona okitegeera naye nali nakatuuka bwe nti nga baŋŋamba ate omukyala yeekyanze endagaano mwagikola Hajji yagikolera ku poliisi yagikolera ku poliisi n'omukyala kubanga looya ye yagiwandiika n'ogiwandiika looya w'omukyala wa ddadi looya wa taata yagiwandiika nga taata ayogera ng'ono wawandiika nga looya wa ddadi bwawandiika okitegeera kati kwali kubulako mukono gwa Hajji okusayininga n'omukyala omukyala neyekyanga n'abigaana ate yabisabye kubanga ng'ekyo tekinnatuukawo yasooka n'asabagana amaka agatanaba kuggwa kati mutabani oyo omukulu ye yamuwa ebirowoozo n'amugamba maama ate tosobola kutwala amaka gatanaba kuggwa kisookera ddala okuzimba kugenda kumenya biki twala gali agakola ki agaggwa edda agalimu n'abapangisa okitegeera kati nga n'ekyo tukikkiriza gamwe mwali kukimu taata kufuluma kumira ffe kye twaliko kati taata n'agamba kale waba kyayagala kankikole n'akikkiriza okumuwa agalimu abapangisa nejjukira amuwa nga mulimu n'abaki n'abapangisa ng'erimu n'abaana okitegeera kaakati awo gyewe yalabamu eby'abaana n'abigaana ng'agamba njagala Hajji awandiike ekiwandiiko ng'alinga nguza kuba ne Hajji agamba mpandiika ate ekiwandiiko nga nninga muguza nga talina yadde 10 kyampadde n'agamba at least nja kugenda eruzira bansibe naye nga sikikoze ekyo ekintu taata wange yeewaayo yaguma kuba yamanya nti katono gwendiko ayina biki bigendererwa bye Hajji yeewaayo nze yaŋŋamba nja kugenda eruzira kabantwale n'ekyo sigenda kukiwandiika ekyo nkigaanye ekyantunza ebyo tubyogera omukyala yali azze n'abagula ennyumba ku poliisi nga tukyali ku ebyo yali azze n'abagula ennyumba ku poliisi Kajansi nga weebali olwedde immediately nga yafunye dda abaguzi immediately nga yabafunye dda ntyo nzera Allah nsonyiwe naye neewunyiza nnyo okulaba maama wange oyo ng'agamba nti famire yamukaka okuba ng'akola ebyo akkiriza ebintu teri yamukaka engeri nti ye yali alina bigendererwa bye kubanga wallahu ya'lamu ma fi qulubikum ye Allah amanyi ebiri mu mitima gyaffe abimanyi naye ffe abantu yatukweka emitima gy'abantu kati Hajji n'agaana nja kugenda eruzira naye sigenda kukola kiwandiiko ekyo yagaana kati awo n'obusente bwaffe bwe twali tosenzesonze obwagaanira kati nezitandika kugenda mu birala kufuna balooya kufuna baki weebityo so sente ezaali zirina okuweebwa Hajjat
zadda mu mirimu mirala tutambuze case kati Hajji nga yeewaddeyo what may siwaayo byange kubanga ne balooya be bamugamba Hajji omusango guno gw'oliko muki munene naye okola ekyo omukyala kyayagala bijja kukoma waki bijja kukoma wano Hajji n'addamu n'abagamba wekiba kirimu okumuguza kangende Luzira ekyo sigenda kukikola nakigaana kiri yali akikola ku lw'ensonga ye yali amanyi nti awa baana naye omukazi bwe yajjamu abaana akawaayo kasigale kuliye Hajji ne akalambira webale nnyo ate nga n'ekigendererwa ky'omukyala yali ayagala atwale bino ebintu Hajji wanabakkiriza nti awandiise ng'alinga amuguza then ate yakomewo omulundi omulala ng'abanja bintu by'abaana oba okategedde endagaano eri Hajji nti aguzizza Hajjat kitegeeza abaana be talina kyabawadde awadde ye Hajjat yekka amuguzizza amuguzizza talinako kati ate ye akomewo akreiminge nti ayagala bintu by'abaana be bawukane bulungi Hajjat mukambwe bw'atyo nange Allah yasinga okumanya ne gugwa gutya kati ekyo Allah n'atuwa okukitegeerako ayagala bintu naffe nga ffe ne tukigaana ne bassenga baani ne bakigaana nga katugume Hajji kaba musibe Hajji genda tunaalwana bino biyamba abaana bakitegeera kati so webituwo byali ku poliisi gutuuka gutya nateete kuva ekajjansi kati gutuuka enateete kimugisa ekajjansi kulyoke gudde nateete ekajjansi wano bali bagendamu wa bondi nga bagendamu wa bondi kubanga abasirikale bonna abaali ku poliisi baali bategedde amazima ti Hajji talina musango era omukyala ayagala biki bintu nze kale neewuunya nnyo omutima gw'oyo omukyala kubanga twali tumutwala nga maama waffe kubanga ffe taata waffe abakyala bonna babadde nabo tubadde tubawo respect nga bamaama baffe naye omukyala Hajji olunaku lwe bamutwala mu kkomera baganda ba taata wange baasula wa mukyala oyo nga bamubudaabuda boogeremuuko naye bamukakkanya naye nga ye alaga alirwedde tali mweteefuteefu kukakkana okitegeera nga mukaawu nze omukazi nali simulinaako buzibu naye alina statement gye yakola wallahi yankuba mu mutima yali nkambwe nnyo yagamba mwana mmwe njagala mulye ku nfuufu njagala mulye ku nfuufu mubonaabone nga tetulina kye twamukola kale obusungu waba bulina ku taata kati ffe abaana tuba tuyingiriramu wa tutuuka okulya enfuufu kitegeeza ye ayagala Hajji okusiraana ne famire ye yonna esiraane kyankuba wala bakitegeera kale nenkyewuunya kati guba gukyali wano ekajjansi baagalamu wa bondi omukyala akitegeera
omukyala mu kukitegeera n'akola katemba we okitegeera kuba baali bagenda muwa bondi n'adduka enateete ku poliisi nagenda kuba jjukire enateete etwala poliisi oyadduka eyo n'abagamba nti Hajji agulidde abasirikale bonna tebakyanfaako tebalina kye bankozeeko omwana wange tebamuwadde bwenkanya okiwulira kakati Hajjat kwe kumujja eri nga wonkugamba nti omukyala ono ayina embeera watuuka mu kifo ayina embeera gy'alaga nti ye kyayogera kiki kyekituufu kati kyekyalina enateete bagambe banna era we yatuuka eyo ne bagamba omukazi kyaka kituufu bamukwatira omuki omwana we kati Hajji kwe kumujjaawo ekajansi ne bamuteeka enateete kakati nga tetunagenda nateete omukyalo ono nga we nakugamba nti Nisha yali agamba nti taata yawalampa kaddeeka n'amukwata poliisi eyagala kufuna evidence eyo bagende ew'omukyala bakube obufaananyi bakube obutanda obufaananyi balabe waawo bagamba nti Hajji wano we yakwatira nkulayirira Mungu abasirikale bwe bagenda ewa Hajjat yabagana okuyingira webale nnyo poliisi ezze efune obujulizi n'obukakafu kuba nze katwalayo poliisi nze yatwala poliisi ewa Hajjat zuula ne magamba gagali amaka era poliisi we yatuukayo basangawo mutabani wa Hajjat omukulu ndoza ne boogeramuuko awo naye bafande statement gye bajjayo Hajjat yabagana okuyingira ewuwe yabagana okuyingira era tebagendayo bakoma bweru ne bavaayo kati awo ku poliisi ono n'omukyala baali bamutegedde era nga oba wakatuukayo bati nga bafande bagamba mubeere bagumu omukyala ayagala bintu taata wamwe ajja kuvaayo talina buzibu musajja kugambe ne mukomera nze kankubuulire ne mukomera taata bwabadde nga basibe banne bamuwa ekitiibwa kubanga taata yabadde omuntu w'abantu nga woleeta ebyokulya asooka kulowooza ku banne abali munda nabo mubafunira ebyokulya bali wallahi era nga wetubadde tufumba emmere tubadde tetufumba ya taata yokka bosibe bonna kuba tumanyi nti tasobola kulya yekka nga basibe tebalidde obunfuna bulungi babadde bamuwa ekitiibwa ne basibe banne era olumu nali ku poliisi awo jjukira ku poliisi babajjawo ndooza ne babongerayo kati eriyo omusibe gwe baali batwala nandaba kuba nze ndooza nfaanana nnyo taata wange era weyandaba n'amanya nti ndabika ndi mutabani wa Hajji naŋŋamba nange yampita seeka tugambire ku Hajji yebale kutulaga mutima mulungi talina buzibu Hajji naye mumugamba anywere musibe munne yamugamba ebintu ebyo aŋŋamba ŋŋende ŋŋambani ŋŋambe taata agume talina buzibu ajja kuvaayo musibe munne kati olwo tuguze enateete enateete bamutwalayo abeerawo ennaku zeyali abaddewo era ab'enateete banoonyereza omusango ogwo
era bazuula amazima nti Hajji talina buzibu kuba nze saabibeerangamu nnyo kuba nalina okubeera wano n'entambuza emirimu waatali kati bamala okufuna obujulizi abenateete era baali bagenda muwa bondi ezo bondi mmeka abenateete nga bagenda kuwa Hajji bondi omukyala n'akitegeera omukyala mu kukitegeera yali agenda kuva eri ku balukoni yeekube wansi nga ayagala kwettira ku poliisi kati weewuunya ebintu weebityo oloopye omusango ate gwoloopye Allahu akbar nze muganda wange sinaba kuwasa naye waliwo otuuka n'ogamba bannange ate ng'okuwasa paati kuffe okitegeera naye waliwo otuuka n'ogamba bannange abakyala kiki kati omukyala ayagala okuva ku balukoni yeekube wansi olwokubawulidde taata w'abaana be baagala muwa bondi afulume kubanga omukyala oyo kuzimu ku statement nga taata yaŋŋambako awo maama wamwe azannangira ebintu nga ŋŋamba nti ebwo obutiibatiibwa bwe weewaanisa nabo obulayo ennaku mbale bubale buyike ku ttaka naye nga taata tamanyi mukazi kikyakola kyategeeza akitegeera atuuse mu kkomera okitegeera yajja amulambira ekiraga nti oba zaali nteekateeka ze ng'amanyidde olwoko kuba yamuga bino ebitiibwa obulayo katono nakumbale bubale obwo obutiibwa bwewewaanisa nabo bugenda kuba buvuddewo buyisa era wallahi nekituukirira kati ddala basinga mother abavumaganyiza okitegeera kubanga obusiraamu butukubiriza okuwasa abakyala abo ku lw'ensonga baleme kubonaabona kuba abakyala fe balina okukola ki okubalabirira okitegeera naye omukazi ono kyakoze ate basajja bangi kigenda kuba nga kyakulabirako kyantiisa alina abaana okitegeera kati mukyala ayagala kuva ku balukoni yeekube wansi neyeyambula awo yejjako obukaaya neyevulungula mu ttaka n'ogamba bannange lwakuba ffe tetwalina bigendererwa tuli mu recording tetwabirina nga maama okitegeera naye kyeyakola kyali kiswaza nnyo kati poliisa ne bawulira nga baswadde abagamba katugira tugumiikirizaamu aja agira abeerayo omukyalo ono akakkane era bondi negaana bagireka kati ekigo mu butuufu simanyi ngeri kijyatuukayo nakati okyebuuza taata kuba nze nali wano nga bankubira sisita wange ngamba taata bamututtewa ekigo yagendako mu kooti sikiwulirangako taata mbu yagenda mu kooti sikiwulirangako from Nadete police webale
paka Kibu prison. Kuba kyemmanyiiko jjajja wange yanyumiza emboozi yaŋŋamba nti bwe baamujja wano Nateete bamutwala atuuka eri ewali omusango eriwa ku kooti yatuuka ne fayiro tennabakola ki kutuuka bamutwala mu kooti ekitegeeza bamutwala naye mu kumutwala yatuuka fayiro tennatuuka. Kati abaaliyo abasirikale aga nti ono muvunaana gwaki nti yarepinze omwana okitegeera fayiro eriwa nga teriiwo nga tetuyinza kuvunaana muntu nga fayiro tewali fayiro eyogera ku ekyo okitegeera. Kaakati zaali eddakiika ntono nnyo newabeerawo jjajja wange yabinnyumiza wabeerawo abasajja baali babiri bajjira ku booda. Kati wabajja ku booda ne bakwata Hajji okuva ku kooti nga bamutwala. Kati mu kumutwala emisango baagimusomera ali eyo ovunaanyizibwa kino ne kino ne kino. Tewali kwegamba nti tewali excuse yonna gye baamuwa kwewozaako. Bo baasoma busomi fayiro bagisoma nga ye tali mu kooti. Teyali mu kooti naye nga bamututte. Emisango gyamusomerwa ali Kigo. Webale nnyo okitegeera. Kaakati paka taata bwatyo n'abeere nga batugamba nti tujja kudda ng'ennaku z'omwezi 3 mu kooti. Waliwo kyempulira ekya maama nti era yavunaanako Hajji ogw'obutujju, ate ekyo kiri kitya? Ekyo kituufu naye nze sikiinaako kumanya nnyo naye nga kituufu. Ekyo kituufu kuba ne taata wange simanyi naye yayagala nnyo omukyalo omwo, yamwagala nnyo 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 nnyo. Yatuuka ne ku extent eyagala abaana be okitegeera nga olunaku taata bamutwala ku Mande, ku Lwessande taata yankubira essimu. Yali atutte famire y'omukyala ku mazzi nga famire bafunemu olunaku oluki olw'essanyu n'abaana be bonna nga abatutte. Naye nze siyinza kulimba nti nzijukira olunaku taata lwe yatutwalako ffenna ffe ababadde bawangaalira eri e Bulenga tyatututteko ffenna tugenzeeko ku mazzi. Naye eyo famire abadde agyagala, ekitali kibi okitegeera. Naye ey'ensonga ntuufu oyo omukyala yamusibisaako era nga bamuvunaana ogw'obutujju. Naye nze nali ku ssomero, kati amawulire bagampa nvuddewa ku ssomero, naye nga bituufu kuba bamuwamba nako taata. Era ng'omukyalo oyo apangisizza abantu bamuwambako. Kati ekyo bwento bwenkimanyiiku. Kati ne baawukana n'omukyala, emyezi gyali giwerako, naye nga omanyi taata onkuganya taata yali agala nnyo omukyalo oyo. Lumu mba ndi ku waka taata ali ku ssimu oba yali ayogera na maama we. Kati ebiseera ebyo taata yali yakava e Sudaani ng'akumyewo ne Benzi. Kati nga
benzi yali erabika bulungi eyo era nga buli omu agyegomba nga bayawukana n'omukyala kati taata yali akolera mu Kisenyi eyo ndowooza omukyala afuna amawulire nti Hajji yakomyewo ng'aguze ne benzi afuna bulungi ndowooza omukyala okulaba nti omuntu ate gwe yali ayagala osiraani akulaakulana bukulaakulanye okitegeera kati mba ndi ewaka taata ali ku ssimu oba yali ayogera ne maama we ng'amuga nti omukyala yazze nanneetondera kati nze ebirowoozo byange byaddukirawo tyagamba ani Zuura tiyazze n'afukamira nanneetondera naŋŋamba kale yadde biri byaliwo naye tusobola okuddamu nakyuka kati sikyali oli okitegeera ne taata baamugaana gaba omukyala mwesulimu jakutuusiza olabayo naye nga munawe omumanya omutima laavu era wayita ennaku ntono nga baddiŋŋanye ng'alina Hajjat Zuura okitegeera beera bwe batyo bajja okuddiŋŋana paka okutuusa n'olwaleero. Waliwo ekintu era kye twagala tuleme kubuusa maaso. Wamanyako ko nti muto wammwe Nisha bamuwambako oba tewabitegeerako? Ekyo saakitegeerako kuba nze eyo nali sibeerayo, nali just nzijjayo okwo ne mbalabako ne nvaayo. Ate ye taata takikutegeezangako? Takintegeezangako kuba ebimu ye nga yabadde abyesigaliza ng'omusajja n'abyemalira kati nga talabawo oba bitugambeko ng'ebimu abyesigaliza kati ekyokumuwamba sikimanyi. Ekyemmotoka TV8 omukyala naye agyagala kyo kiri kitya? Ekyo kiyinza okuba nga kituufu kubanga muwala we oyo ayitibwa Nisha yagamba sisita wange aga nti nze taata kasita wa maama V8 Prado n'amaka manze ngambivaako omwana gwe baakwata nga ye omwana abivaako. Omwana amanyi ne byayagala maama. Weebale nnyo. Nze kasita taata wa maama V8 Prado n'amaka nga nze mbivaako. Omwana gwe baakwata. Omwana ali myaka emeka oyo? Omwana oyo maama waga nti alina emyaka 14 naye kyemmanyiiko nze nti omwana wa myaka 16. Yadde maama agamba 14. Simanyi oba nakyo yayinza okuba yakyogedde bantu bagambe bannange mwana muto nnyo eki naye nga mwana mukulu. Ensonga yo era kiddayo mu kuwambibwa kwe because waliwo era ebigambibwa nti Nisha atwalibwa e Mexico. Nisha yali afulumyeko eggwanga? Ekyo sikimanyiiko naye nga kyemmanyi nti maama waabwe yayagala nnyo abaana be okugendako Amerika. Era yagala nnyo abaana be okugendako Amerika. Kati mu kutuuka kweyo Allahu alam ebyo byo sibimanyi. Ekiseera kino fayiro eyimiridde etya? Taata gyali ali atya? Taata gyali sijja kulimba nti manyi nnyo bimukwatako kulw'ensonga nti nze ŋŋendayo okwo nnaku zimu na zimu mulabako kati then ebisinga
basenga bange be babimanyi bamanyi engeri butabo batambuza emirimu gyabwe naye nze nga concentratinga wano mirimu gisigale nga kubanga nga taata ebiseera ebisinga omuntu agenda n'ayogera ebintu naye ng'olaba oba ayogera bigambo bye bisembayo mabegako nga taata tebanamutwala yaŋŋamba nti mwana wange kino ekifo ky'olaba kisobola okuvaamu akasente akalabirira ewaka kisobovaamu akasente akasomesa baganda bamu nammwe kennyini okwebeezaawo naŋŋamba era kati byonna bikole naye ngo ofaayo ekifo kirabirire kati nawulira ebigambo ebyo nga taata alaama akola atya ekitegeera olwakulaga okuze mpa obuvunaanyizibwa webale kukwasaganya bintu watusanze buli kimu kiddukanizibwa bulungi kituufu ekyo webalire ddala allakkiriza era okuuma legase ya muzeeyi yadde waali because waali naye waali tewamuganya ye kwongerayo legase ye kubanga tunoonye obwenkanya kituufu kuba era kale ekyali kituuse ku muzeeyi tekyali tekisanyusa naye nze nga nze natuulamu awo nendowooza nga nti kati kino essaawa zino ekiriwo taata taliiwo nze ate nina kubeera mugumu oba nfuna mpite mu mbeera eno kubanga era wataliiwo essaawa zino era kaseera kagenda kutuuka ng'era mu nsi taliimu nga ffe mwetuli oba nfuna kuba allah agamba kullu nafsi dha'iqatul maut buli kitonde kyonna ekirina omukka ekissa kyakukombezebwa kufa kati ekyo tubeerawo nga tukimanyi kati nze nalaba embeera eno eringa eyagala okufaananamu n'eri n'ensonga yadde waali neetaliiwo kati mu mirimu gy'abadde addukanya kati tomanya nga katonda yabadde ffe ate atuwa tweteeketeeke embeera ey'akaseera kali nga kaliba katuuse era nensalawo nga akangume tutambuze emirimu kyeweetaaga mu kaseera kano okuyita mu mbeera gy'olimu era abatulaba ku Viki Exclusive ebiseera ebisinga stories zino zirina kinene nnyo kyezigatta mu kwongera okufuna n'okulambululwa amazima nga bwe galina okuba nga gabeera. Obuyinza kati buli gye muli mwabalaba era abawulira stories bwe ziti, naye ekisinga okuba nga kyewuunyisa nti Hajjat ebigambo bye yeegaana nti tasabanga ku ssente bikakasiddwa omwana era yaliyo nga Hajjat asaba ki? Ssente n'ennyumba newankubadde obuwaayiro obwateekebwawo oba obukwakulizo obwateekebwa mu kumuwa ebintu, oluvannyuma yeekuba n'abugaana nga ye ayina bibye byayagala kuyisaawo. So kati ennyumba zikyaddukanyizibwa mu mikono gyammwe so si gya Hajjat. Ennyumba ziri mu mikono gyaffe esebo kubanga era twatuukirira nannyini maka ago ne tumunnyonnyolamu era nakite kubanga ennyumba eyo Hajji yali yawa omukazi oyo obuvunaanyizibwa nga akasente akavaamu yakakwata kubanga oyo buli mwezi atuwa $1,500,000 ennyumba zibaawo $1,500,000 eri ennyumba emu naye bagisasula $1,500,000. Kati obwo obuvunaanyizibwa yali yabukwasa Hajjat
Hajjat Zura yali mu bintu ebyo yabiddukanya. Kati tugenda netwogera n'omupangisa eyalimu ne tumutegeeza ku nsonga ezaali zikoze batya eziguddewo. Mbuulira enkyukakyuka. Esewo. So omupangisa kati ali aweya mwe muli in charge ow'ennyumba ezo. Oli gwe baali bamulaga takyali in charge. Yes. Then in construction yakalina eno ani agibaddemu era Hajjat Zura construction agibaddemu ye Hajji Semaka mwennyini weyakomye era webikomye birimu mmwe. So ennyumba eri Secuwa n'eri erimu mpangisa naye eri Secuwa ne wano Kanabe wali Secuwa. Emmotoka tugirabyeko iri wali era eri awo parking naye eri awo eri Secuwa tetambula. Kale kasita eyo tubitegedde tubirabyeko. Kakati ekisigalidde tugenda kubaleetera ndowooza Ssenga. Tugenda kunoonya Ssenga naye ajja atulambululire ensonga nga weetuuse, then wetulindire ennaku z'omwezi 3 ffe tugenda kubeerayo ku kooti Kajjansi. Yes, tulabe ku lunaku olwo omusango nga bwe gunaatambula era tujja kujja tugubatuuseeko mu kaseera ako. Neyanza nnyo akaddeko naye mubeere bagumu because kyensanze wano abakozi bakwagala era nga tuli off camera tetunnaba nakutegeera nti tutuuse wano. Abaana bakwogeddeko birungi byereere. Tukulabye appearance yo nga wakatuuka wano, the way you interact with them, nga olabira ddala ekifaananyi ky'omuntu omusanyufu era tutegeereddewo nawo oyo ye boss, but boss interactinga n'abakozi. Webale kubeera ng'okuumya ekitiibwa kya daddy to that extent nti oddukanya n'ebintu bye nga taliiwo. Era katusabe Allah akkiriza akwongera obuvumu akuwe n'amagezi agasobola okuddukanya ebintu nga Hajji bwe yandyagadde biddukanyizibwe. Ate ne Allah tumusabe asobole okulaba nga Hajji ayimbulwa. Olina obugambo obusembayo eri abo abawulidde ebintu bino era abali mu birabira mu ango ze babirabiramu. Ebigambo byange ebisembayo ekisookera ddala nja kubakuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zonna, ddala abakyala. Kati essaawa zino ekiri ku taata wange kibeere kyakulabirako eri abakyala abasigadde oba eri abaami abakoze batya abasigalidde. Okutya Allah kikulu. Senga omukyala ono yalinamu okutya Allah, bino byonna tebyandibaddewo, naye olw'okuba nti takuwa ye ekyali, sijjaga nti talina takuwa naye ekyali nnafu, tusaba Allah naye amusonyiwe byaba akoze nga tamanyi, amusonyiwe. So bannange mbakuutira okutya Allah, mbakuutira okutya Allah n'okuwa basajja baffe ebitiibwa abakyala, kubanga Kristo emu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda mu ggulu. Kano soogedde nti ntiisa naye tulina okubyogerako. Yagenda mu ggulu n'asanga abakyala nga be basinga obungi mu muliro, nga abakyala bayitirivu mu muliro. Kaakati akomawo onyumiza basahaba be n'ababuulira kye yali alabye mu muliro. Basahaba ne bamubuuza lwaki abakyala bangi nnyo mu muliro. N'abagamba nti abakyala bangi nnyo mu muliro ku lw'ensonga tebakuuma bwerere bwabwe n'okwogera ebintu bye batamanyiiko kumanya, bye batalinaako kumanya.
lwaki nkireese ensonga zino nga zakatandika omukyala zze ayogedde bangi baavaayo nnyo ne bavuma taata wange ne bamuvuma ekyo kyatuukawo naye kyembaga nti toyogeranga ekintu kyonna okujjako ng'okiinako okumanya kati abaamuvuma tebamanyi nsonga zaali mabega g'ekyo okitegeera naye ne bamuvuma okitegeera kale kwega nti temwogeranga ebyo byonna biri mu kutya Allah obutayogera kintu nga tonnafuna bukakafu bwakyo nti kituufu okitegeera nze nabadde saagala kamera era mbadde nga nti nedda naye olw'ensonga nti ebiseera ebisinga waliwo ensonga nga zikwetaagisa okuvaayo n'oyogerako ensi neemanya amazima kati tekiba kirungi kwogera kintu nga tokiinaako kumanya sooka onoonyereze oluvannyuma oveeyo oyogere ku kyotegeera ate nakyo mu kukyogera yogera obutuufu bwakyo toyogera lwakuba nti abantu bali ku sayidi eno okitegeera yogera okusinziira mu butuufu bwakyo mu butuufu bwayo so si kuva eri kuwaayiriza nze neewunyiza era ne kati nkyewuunya Hajjat okuga nti abafamire yange baamukako ebintu wallahi nkyakyewuunya okitegeera nkyakyewuunya nnyo ng'ate tuli bakakafu nti yatusaba ebintu ebyo yesewo naye bakuutira okutya Allahu subhanahu wa ta'ala yentanda ya buli mulimu gwonna teri mulimu okujjako nga kukulembezebwa kutya Allahu subhanahu wa ta'ala nange mukwogera wano kyensoose okukulembeza omutima gwange okubeera nga nti Allahu subhanahu wa ta'ala mu bigambo byenjogedde kubeera kuno ku nsi tetugenda wera ku kaseera ebigambo bino eri birikodingibwa era babifuna so kati era biba bijja kutubuuzibwako mu kubyogerwa kwaffe so olina okumanya nti byonjogedde tebiriimu kintu kyonna kikyamu kyonna essebo ndowooza atakuumira mpeera abatukuumire mpoziko mu abagala okugula ettaka Ronesta Properties weebali enkola ya kibanja mpola bagikiriza ate naawe ayagala okubeebuuzaako yadde toyagala kugula mu bo ttaka oba olredo olina ettaka lyewandyagadde okukakasa oba ettaka lyotuufu n'ebintu ebiringa ebyo okusobola okonsalutinga nabo mu nsonga z'ettaka ettaka lyabwe balina mu bitundu ebyenjawulo ku bbeeyi ey'enjawulo mubanoonyeeko ensonga zibe nga zitambulira ddala bulungi nnyo nyini ddala nze Vicky mweraba Ronesta Properties yeffe bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuleetedde estates ne poloti ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza nakifuma kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1 n'ekitundu 5 ku 10 ku miliyoni 6 namalirika kuukuulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1 n'ekitundu tulina poloti ebugema okuliraana emabega wa university 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka. Ronesta Properties, let's guide you home. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza
ggwanga oli Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752 87 15 15